Amanya gange tunule no mu kamera. Amanya gange Tibawanyama Simon chairman w'abantu bonna ababadde balondeebwa ebintu obubeera bicupa bikize mbakulembera era gwe kubadde tutwala ng'omulimu gwaffe ogw'amaanyi okusobodde otubeza e Kampala wano gwe tubadde tukyakwasaganya tutuuse okusaasira abooluganda abafiiriddwa abantu baabwe bonna ab'omu kitundu kino eky'ekiteezi nti tulina bamemba abaafudde bangi tutanabazuula twakazuulako batono nga ffe mu kitundu ekyaffe kye tukoleramu twakazuulako abantu 2 ku bantu 8 abaali baabula era kitegeeza wansi tusigazaawo abantu baffe 6 tutanabakuula ssente era guno omulanga kubyeri gavumenti naffe tulowoozeeko kubanga gwe guno omulimu ogwaffe gwe tubadde tukola ng'era tutwala buvunaanyizibwa bw'amannyo okendeza kasasiro ono butajjula mangu kubanga ebintu bye tujjangamu bibadde bingi ddala bibeera mu zitaniizi era tubadde bakozi balungi nga twekwasiga tusobodde kubeerabirira nga tetukola ki nga tusobola kubeezaawo famire zaffe. Ekintu kino bwe kyayiikira waliwa nga kyamanyi? Ekintu kino bwe kyayiikira nga omumanyi nali nkedde nga ngenda ku mulimu bankuba esimu kyeyamaani kintu kiyiika zaadi ssaawa 2 z'okumakya kintu ekyo ekyayiikira era nagenda atuuka notandika otazaako twatasaako abaawera kubanga twali tutuuza ne bakamaffe nga batuuza miitingi era twakubanga amasimu ag'enjawulo era ng'abantu bali alaati ku miitingi zetuze tukwasaganya nabo tibolaba embeera bwe tukuba ki enduulu kintu kigenda abantu ne basobola okudduka ate twafiiriddwa nnyo bantu bangi nga bwe kyali kiteekeddwa okufiibwa kubanga ffe waffe tubadde ne security ya mumwa nga tekinnayiika mwalabawoko ku sayini nti ekintu kino kiyinza okuyiika? Yesebo pulaka zaali ziraga naye nga tetukisuubira nga bwe kyayiise twali tumanyi kijjayika ku kasaiti katini nnyo naye kintu kyasaze kyonna ekisukka bwe twali tumanyise. Bwe nga kyamaanyi abaali balondamu obucupa bwewalaba ennyampa ezo wafaayo okubaako w'oyogera kubanga olina otaakiriza era nga bwe twali tulaba abantu abo baali balonda ebyo ebintu twatwala obuvunaanyizibwa ne tubatuuzanga ne tubaako saidi ze twabagaananga okugendayo nga tumanyi nti wa bulabe era twatandika okusayininga bitabo byaffe ng'omuntu ayingira atiikinga okunoonyereza ensonga lwaki tusobodde n'okumanya nti abantu bameka abakola ki abamiisinga tusinzidde ne ku kitabo kye tubadde tukozesa. Omuntu okuyingira eyo okutandika okulonderayo abadde ayita mu mitendera ki? Omuntu okuyingira eno tandika okukolerayo mitendera gy'abadde ayitamu okusooka tubadde twetaaga kumanya mutuuze waawa twetaaga baluwa ya LC gyava ya fotokopi endagamuntu eyiye n'ennamba z'abantu abamuvunaanyizibwako nga sita abaafunye ekizibu. That's why tuba tubirina mu kompyuta zaffe tumukeberako. Chairman wa kasasiro ana abalondalonda era bonna nze mbakulembera era nembera vice chairman ku kirombe kyonna kiteezerani. Ogambye nti oyagala buyambi gavumenti ebaddukire mu ngeri ki? Gavumenti etuddukire lwasonga n'abantu bangi abasukka mu 1000 abatalina kati mirimu era nga emmere gye bakolawo gye balya yerwaleero era tetulina kyetusigaza amayumba agagoyeddwa agamenyeddwa bwe bubadde obumu obuzigo bw'abantu bwaffe bwe badde bakampinga ssebo. Muli bamativu ne gavumenti kyeyakakolako? Twandibadde bamativu kubanga bagamba osiimanga kyofunyeeko nga noolinda ekiddako kubanga gavumenti kyeyakasuubiza ku bantu baffe tekinnaba saawa zino kyetulinda naffe tulabe kiteekebwa mu nkola oba tekinnabateekebwa mu ki mu nkola kubanga abantu baffe bangi bakoseddwa era newetugenda tuula ojjalabira ddala enamba y'abantu ki bangi kubanga tusukka mu 1000. Amannya Bitibwanyama Simon vice chairman era nga chairman w'abalonzi bonna abalonda ebintu ebyo kiteezera nti sikonziremu katono
andike n'erinnya n'embeera nga bw'eri nekibaka basuubizaako sokka. Okay. Amannya Kibwa Wanyama Simon era ndi chairman w'abalondalonda bonna. Bino ebintu era sebakatusuubiza batusuubiza miliyoni 5 omuntu afiiriddwa omuntu we afunye ekizibu bamenyese ba miliyoni 1 kyetutaanaba kumanya bakiteekebwa mu nkola era fe abantu abaffe engeri gye tubadde tubakulembera tutya abantu bangi si mukulembeze omu tubakulembeze banjawulo era naye abantu betukulembera bangi ddala era gwe gubadde omulimu nsaba gavumenti naye tulowoozeeko tunaffe gyeguli era tulina bye tukwasaganya mukama wange. Ng'oggyeko okufiirwa abantu biki bye mufiiriddwa sofa ng'olese ekyokufiirwa abantu kati saa zino mukama wange tetulina mirimu kubanga okubadde omulimu gwaffe abantu bali mu mabanga mwabali mulabanga kasasiro naye badde bizinesi z'abantu nga baziteeramu ddala ssente kasasiro ze yagoyezza era abamu bajja basiba basonga ssente bakoze eki babitutte ebintu ate abasirikale abaliyo tebasobola kukkiriza ogenda okola eki kubanga ebyobulabe bikyaliyo sikyasobola kuddamu nekimu. Kale bugambo obwo busembayo bugambo bwange nekyosaba gavumenti okubakolera akadde bugambo bwange obusembayo nsaba gavumenti etuddukirire kubanga naffe tuli bannayuganda. amawulire go badduukirira obukadde obutaano n'akamu wagafunye kwani amawulire ngawulidde nga bagoogera mu bantu mu bakulembeze baffe ab'ebitundu ab'enjawulo ngawuliddeko nga bagoogera okuli kansala Kabunga n'abalala ngawuliddeko twetaaga kumanya kiri mu nkola oba tekiri mu nkola. nekyemusaba gavumenti mwenga abalunzi ffe kye tusaba gavumenti etudduukirire kubanga omulimu gwaffe gulinga oguweddewo twetaaga naffe taata otulowoozeeko kubanga naffe tuli balonzi bo tulowoozeeko naffe tufune ku mirimu. Mulimu abavubuka abasobola avuga bopikipiki, mulimu abakyala abasobola obudaala, mulimu abasobola emirimu egy'enjawulo. mu kubala abalamu mubadde muliyo nga bameke abalonda obucupa mu kubala abalamu abalonda obucupa gwe ng'abadde abakulira nze ng'abakulembera abantu abalonda ebintu ebyo bali abantu 7. Yes, abalonda era ne lisiti yaabo ngirina na lisiti abantu abo bonna badde nkulembera n'ennamba zaabwe z'amasimu kweziri. kale toyanzi